Gavumenti okumanyisa bannansi enteekateeka z'okuyikula amafuta bwe ziyimiridde, abakulu mu bitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwa ku mafuta okuli Uganda National Oil Company ne Petroleum Authority of Uganda baasalawo okuteekawo enkola ey'okulambuza abantu omulimu gw'okusima amafuta mu bitundu by'e Bunyoro. Nga bannamawulire twasoose kulambuzibwa Kingfisher mu disitulikiti y'e Kikuube, nga kino kye kimu ku bifo awali amafuta agasuubirwa okubbulula ebyenfuna by'eggwanga amangu ddala gatandise okutundibwa. We twatuukidde ku Kingfisher ng'omulimu gutambula bulungi ddala. Omukugu mu by'amafuta era nga yakulira eby'emirimu mu kusima amafuta, Felix Ochiti okuva mu Petroleum Authority of Uganda agamba nti omulimu gw'okusima amafuta gweyongeddemu amaanyi era waliwo essuubi nti 2025 bannansi bakulaba ku mafuta agasooka. We'll talk about it, but this area you're seeing, the area that you've seen graded on the other side, that is a central processing facility. Tuli kuteekayo wansi ebipayipu ebisobola okusima wansi nebisalayo ebintu nebitukira ddala ku luzzi lwennyini, omuzungu kyandise pool oba reserve awali amafuta. Kati wetumala ne tutegeka enzizi zino zonna, wetumala ozitegeka, wetumala okusima ne tutuuka ku mafuta, ekiddako nti tuteekawo kaseminti galeme kubanga gakola ki nga gafuluma. Tugenze okutuuka wano ku Kingfisher ng'ekyuma ekigenda okusika amafuta okuva wansi ku nzizi zaago nga kyawanikibwa dda nga Felix Ochiti bw'ayongera okunnyonnyola. And we are drilling from the surface and we are deviating towards the reservoir which is under the water. That in itself is a modern technology that we couldn't do in the last 40 years ago, 30, 40 years ago. We couldn't do that because over time we have improved in technology. We can now drill better. Our reservoirs lie between 2,800 to the deepest is 7,000 meters. That is 7 kilometers below the ground. So this drilling rig can reach the deepest reservoir and still have a window of 1 kilometer as a contingency. So this is a state-of-the-art rig. It's using the most recent technology on the market. It was built and constructed in China by Koso. Embeera eri ku Kingfisher teyawukana nnyo n'embeera gye tusanze ku Tilenga era nga nakyo kye kimu ku bifo ebirimu enzizi z'amafuta, ng'ekifo kino kisangibwa mu disitulikiti y'e Buliisa era nga nayo omulimu ogusinga gwa kutegeka byuma ebigenda okusika amafuta okuva wansi okutuuka waggulu. Byuma bikayiikuza ebiri ku pulojekiti eno eya Tilenga bibiri byamaze okuwanikibwa era ekimu ku byo tugenda kiraba olwaleero. Bwe tutongoza okuyiikuula olwo tuba tusemberedde ddala ku kujjayo kuba ebyuma bino kye bikola bikayo ne birongoosa enzizi zaffe ne bituuka ku mafuta we gali, katugambe nti ne bigasumulula. Okusinziira ku bakulu abali ku ddimu ly'okusima amafuta, oluzzi lwa Kingfisher wakusimibwako enzizi 36 nga buli lunaku wasuubirwa okusimibwawo ebipipa by'amafuta emitwalo 4 ate ku Tilenga esubirwa okusimibwayo enzizi 436 ng'enzizi zino ziri ku myaliriro 31 era nga wano wasuubirwa okuvangayo ebipipa by'amafuta emitwalo 19 buli lunaku. Ng'ezimu ku nteekateeka endala eziriwo kwe kuzimba eddongooserezo amafuta eganasookeranga okulongoosebwa nga tegannatuuka mu ddongooserezo lisembayo. Futa bwe tugayiikuula gabaamu ebintu bye tutaagala ng'amazzi, ettaka, omukka n'ebintu ebirala. Kati amafuta bwe tunamalanga okugayiikuula mu nzizi gye gali gagenda kutuukira wano bannange bwe babalaga emabega awo gasooke gayite mu kkolero eryo oba mu fakitole eyo oba mu kasengejja ketwogeddeko galongoosebweko mu kulongoosebwa okusooka ate oluvannyuma gatambule nga gayita mu midumu gagende ku kifo kyaffe kye tuyita Kabalega Industrial Park ekiri e Hoima olwo ate gayingire mu ddongooserezo galongoosebwe. Ku nsonga y'abannansi okuganyulwa amafuta gaabwe, abakulu bagamba nti bannayuganda bangi batandika dda okuganyulwa mu nteekateeka zino kubanga abakozi kumpi ebitundu 9 ku buli 100 bannansi ate nga ne kampuni ezisinga okuweebwa kontrakiti za kuno. There are different levels of contracting that come in. Priority is given to Ugandan companies. If there's no Ugandan company, we move on to joint ventures. We only allow a foreign company sole when the first 2 levels have not been achieved.
Kinajjukirwa nti amafuta gano gasubirwa okugenda ku katale mu mwaka wa 2025 mu mwezi ogw'omusanvu, wabula nga Uganda erinako ebitundu 15 ku buli 100, olwo ebitundu 95 ku buli 100 bigenda eri kampuni ezaweebwa omulimu guno okuli Total Energies ne Sinok, anti era ze zisinze okuteekamu ssente nnyingi. Kyokka kino abakulu bagamba nti tekinayo kigenda kufiiriza ggwanga kufuna mu mafuta kubanga bannansi bangi bakwongera okufuna emirimu. Titus Jemba, BBS Telefina. Weewaawo bannakampala